Erinnya nze Sebata Eddie Myuka wa Kweba. Tuyozayo Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku Matikkira aga 28 ffe nga ab'Essese tumwagalizaako omwanguzi. Mu kitundu kino ekya Bubeke tusobodde okukuza amazaalibwa tugakuliza mu mwalo gw'Ennamisoke mu Erosi y'e Bulega, era tusobodde bulungi okukoza amazaalibwa gano. Twatandise olunaku lwa jjo nga tutandika ne bulungi wansi ku buuyi buli bw'omwalo gw'Erwazi bwetu ne tusimba emiti ku ssomero, ne tusimba emiti ku ggombolola ku mbuga tugenda okuzimba eggombolola ya Ssaabasajja ey'eggombolola, ne tukkirira ku ggombolola ya wakati nawo ne tusimbawo emiti, nabwe tutyo ne tumalira ku ddwaliro lyaffe Erisese Center siri Bubeke nawo twasimbyewo emiti. Olunaku olwaleero bwe lukedde tuzze we tugenda okukolera entujjo esemba ku lunaku lw'Amatikkira. Tutandise na bulungi bwansi ku ssaawa 2 mu kitundu ky'Ennamisoke, era tusobodde bulungi okukunga abaami n'abazaana ba Ssaabasajja, era omulimu bagukoze bulungi. Ku ssaawa ziweze 4 tugenze ku kiyitirirwa, twazimba ekiyitirirwa bwe tutyo ne tutambula mpola mpola nga twolekera bwe twateeseteese kusisinkana abaami n'abazaana ba Ssaabasajja. Naye mu kiseera kino nga tulina akayuguumo ka ssenyiga omukambwe lumima mawugwe, tusobodde okukuŋŋaana abantu batono ddala ng'amateeka bwe gatugamba, naye nga ebbali waayo abawuliriza ku muzindaalo babadde bangi nga balina ennyiike n'ennyonta, kulabika nti tibeetabyemu wamu. Tusobodde okufuna bannaffe ab'ekyabazinga bazze ne batuziniramu amazina ne batuyozaayoza nga bayozaayoza Ssaabasajja. Abavubuka baffe nabo basobodde okusanyuka mu ngeri y'emu. Tufunye abataka ab'enjawulo basobodde okuyozaayoza beene, ate n'abavubuka abato be tujja tugunjula kubanga Kabaka atugamba tumukulemberereko, ate nga bwe tutulaininga abakulembeze ab'enkya nabo tubadde nabo. Kya mukisa mulungi ffe tukolera wamu ne gavumenti eya wakati, abakulembeze tubadde nabo ab'Erosi mu mitendera egy'enjawulo, Erosi 1, Erosi 2 n'abamagombolola. Tubadde n'abannaffe tetusosola mu ddiini, tubadde n'Abayisiraamu tubadde nabo, tubadde n'Abasodokisi tubadde nabo, abalokole, Abakatoliki, ffenna tubadde wamu nga tukuza olunaku olw'Amatikkira ga Beene olwa 28. Kusinziira ku ssenyiga omukambwe, ffe ng'abaami ba Ssaabasajja abali ku mutendera gw'essaza twali badde tugenze kubugiriza Beene mu Lubiri e Mengo, naye olwa ssenyiga omukambwe kitukakatako okutegekera mu bitundu mwe tuli okwewala ssenyiga ono nga bwe bagamba social distance, tonsemberera tuweŋŋana amabanga. Y'ensonga lwaki twasazeewo buli ggombolola oba buli Erosi etegekere ewaayo. Ssese, ekikyalo Ssese kyekimu ekyagunjulwa Kabaka, era n'omuti ogwa Ddamula guva mu kizinga ky'e Ssese oba mu bizinga by'e Ssese. Ssese mu buwangwa kintu kya bbeeyi nnyo eri Obwakabaka. Ssaabasajja twali naye yajja wayiseewo emyaka 4, twali naye ku mbuga enkulu e Ssese gye bayita Bazibumbira, twali naye era mu ngeri y'emu yatutuuza mu lukiiko oba nasinkana abaami n'abazaana ku ssomero Nakibanga bingi, n'atukuutira okuba obumu, ng'era tugoberera Ssemasonga ez'ettaano ezitukuutira okutuusa Buganda ku ntikko. Tulina entambula ng'ogyeko ssenyiga omukambwe, tulina emmeeri esobola okutuusa bulungi ku kizinga ekikulu okuli n'embuga ey'essaza, tulina ekidyeri era kikutuusa ku kizinga ekikulu, then kw'osinziira n'ovaawo ne tukulambuza mu kizinga Bukasa waliyo wayita Wannema, waliwo n'omuggo Ddamula Bamutema, era ku kizinga okwo kwali tusobola bulungi okukulambuza singa oba ozze mu budde. Ku ssaawa eno mu bizinga bino byendimu bw'otuukira ku nze kiba kituufu. Ate ku kizinga ekikulu omukulu Kweba Mwami Kasiri Augustine yasooka okutandikirwako ensonga ezikwatagana mu Bwakabaka Ssese. Olunaku lubadde lulungi nnyo, twasobodde bulungi okugoberera amateeka, era abakuumi abakulu abakuuma eddembe twasobodde bulungi okubategeeza, tubadde nabo. Bannaffe tubasabye bulungi ne bagoberera amateeka aga ssenyiga omukambwe, tonsemberera, kwambala masiki,
nange njina nga bwogiraba bakwanjisizaako wansi okusobola okutuusa eddoboozi. Abantu bambadde bulungi masiki, abantu bambadde bulungi ne banyirira omukolo. Twabakubiriza abakyala okwambala amasuuti, butuyita busuuti gomesi, abaami okwambala amagomesi, amakanzu, okwambala amataayi, okwambala amasuuti, bonna babe nga banekaanikalira olunaku luno olwa 28. Tusobodde bulungi abaami abasoose ng'owegombola Musaale, Omutaka tubaddewo bagezezzaako nnyo okulambulula obuwangwa n'ennono nga tutandikira mu nnyambala. Tubadde tukubiriza nnyo abantu abaami n'abazaana ba Ssaabasajja okwambalanga obulungi. Enkunamyo ezo okuba nti tebazeyambisa nnyo. Tufunyemu n'okusoomoozebwa nga abamu bagamba nti gundi bamusosola bamukola bati, naye nga ekireeta okusosola olumu kwe kubeera nti togoberedde buwangwa na nnono bwa Buganda, naye nga abantu tusobodde bulungi basomesa mu buwangwa. Twasoose n'akatabo Buganda evudde luddawa emyaka 8, twasobodde okukasomamu ne tubanyonnyola amatikkira gatandika ddi era gakoma ddi, nakyo tubanyonnyodde mu bufunze. Bwe tutyo olw'okuba tubadde bampi obudde tetusobodde kulambulula kumalayo nsonga. Omulimu omunene okukolebwa kati Ssese abuvubi, nakubadde ebyennyanja bigenze bikyukakyuka, naye omulimu omukulu ogweyimirizaawo Ssese buvubi. Naye ku buuyi buli okuli essaza ekkulu twatondawo n'omulimu omulala ogw'okulima ebinazi ebivaamu butto, era obuuyi buli okuli essaza ekkulu abantu abasinga bali mu kulima binazi, naye obuuyi buno bwekyamuswa ffe abasinga tuyimiriddewo mu kuvuba. Ababaka bwenkubiriza abaami n'abazaana ba Ssaabasajja nti mu ssenyiga omukambwe tetujja kukkiriza byanfuna kukka wansi, tukozese ekitono kye tulina ate tubeere bateresi, ketufunye tukakozese mu butono bwako nga tutereka, tuleme kulya kumalawo kubanga ssenyiga atuyigiriza bingi, kyoba tolina kiwatereka oyinza n'okufa enjala. Nenkubiriza abaami n'abazaana ba Ssaabasajja okwekuuma ssenyiga omukambwe, naye mu kumwekuuma tulina okuba nga ate tuli bakozi, tulina okuba nga ate tuli bayiiya, ate tulina okuba nga tuli banyiikivu. Amanya nze Ssebatta Eddie era nze musigira wa Kwewa Ssese namba 2. Enkujuko enkulu tugitadde mu LC yaffe gituyita Namisoke. Namisoke Bulega tutadde ekikujuko ekikulu ekyeggombolola ya Bubeke ya Musaale, era abantu basiime bulungi Ssaabasajja era ne tubakubiriza okugula certificate era bakoze bulungi. Era omwaka guno okuwedde ffe twasinga mu luwalo lwaffe ne bene n'atuwa settlement era twamwebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka awangala. Ekyamazima olunaku lwa leero lubadde lusuffu nnyo mu ggwanga lyonna, naye ate mu kusosowazi waffe kyo kyasusse bususse. Erinnya Ssaalongo Ssekajja Haruna, ffensi w'e Namisoke, ate ku lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka nze mukubiriza w'olukiiko oluli ku kyalo kuno. Olunaku lwa leero lubadde lusuffu nnyo, newankubadde eri abadde bagamba tebadde tebalumanyi, naye nabagambye nti olunaku lwa leero olunaku z'omwezi nga 31 lubeerawo mu mwezi gwa 7 n'omwaka ogujja kijja kubaawo mu lunaku bwe luti era kyo tekigenda kukyuka. Matikkira ga Ssaabasajja era njozaayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku matikkira ge ag'omulundi 28. Ekyamazima ebyokwerinda bibadde ggulugulu, ate era nga n'abantu be tubadde nabo mu byokwerinda nabo badde bawulize bulungi kubanga amateeka agabaweebwa era ge tugoberera ebiseera bino bya COVID bagagoberedde bulungi. Social distance bamukoze, banaabye engalo, sanitizer abaddewo, kwegamba nga kyetubaddeko tekisobola kukwasa oli bulwadde kuba buli omu awadde munne ebbanga. Olwa pulezidenti okuggala entambula y'ensonga tetusobodde kugenda wakulu, era ne twatuula olukiiko ne tusalawo mu ggombolola eno ekikujuko tuziteeke e Namisoke, era tufunye abagenyi okuva mu bitundu ebyenjawulo okuweza omuwendo gwabo ogwatuweebwa. Sinzira ebbanga lino lye tulimu obudde buno n'ebbanga liye eribaddeko emabega eri ebiseera binagirako nange mu Ssese. Ekyamazima byakyuka, waliwo ebintu bye baali tebalaba nga tebabiwulira, naye ng'eri ate abataka nga basinga obimanya bataka bokka, naye nga bano ba myaka 25-3 nga tebabimanyi ebimu ebyobuwangwa. Naye obudde buno olw'oyogera ku Kyakabaka beenyigiramu mangu nnyo era balwana nnyo okubanga bakisobola okukola omulimu gwe gaba bakoze eki abalagidde. Bulungi wansi si ppepeka abamukoze ku kyalo Namisoke, wabula eggwanga lyonna era kyenkakasa kyabadde etandikwayo okutandika ku mukolo bategeesese
tekyabadde ekitandikibwako okukolebwa bulungi wansi ng'ereba Ssaabasajja Kabaka batusooka okukubiriza tubeere bayonjo ffenna ffenna mu bitundu byaffe byetukoleramu n'awaka yensonga lwaki twakoze bulungi wansi. Emiti egyasimbiddwa twasimbye emiti egy'ebibala naye nga twagituumye amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi 28 era emiti egyo twagikwasizza era abantu abamu ku kiiko kwa Ssaabasajja Kabaka okusobola okulabirira emiti egyo paka batandika okuba nga bakungulako ebibala. Obubaka bw'empeereza mu baganda baffe mbakubiriza okuba nga bagondera amateeka agatuweebwa pulezidenti wamu ne minisita w'ebyobulamu ku nsonga ku ndwadde eriwo tusobole okuba nga tubeera balamu era tubeerewo kubanga buli muntu alina kubeerawo nga mulamu. Obubaka obulala kubanga baagala nnyo obwa Buganda abaddeyo nga ye tajjumbe bwa Buganda tusobole okuba nga tujjumbira emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Abantu balina Namisoke mbayozaayoza okujja mu bungi obwo baatuwadde okubanga banyikidde tewabaddewo n'omu gwe twagambye nti olina okujja mu katebe kano n'atajja nembeebaza okukeera ennyo okukola bulungi bwansi okusimba emiti ne tubeera nga tukwatidde wamu ate era nga bawesezza omukolo ekitiibwa era buli muntu yenna nebbali eyo baddeeyo wadde bakusaba abantu batono naye abantu basobodde okwagala okujja abangi era netubategeeza ne basobola okuddayo. Erinnya Ssaalongo Ssekajja Haruna Defense Namisoke mbagaliza olunaku olulungi Ssaabasajja Kabaka awangaale n'abagereka Obuganda sangala embugaga n'awala Masula. Neddiranga ye nze Nakaizaaneti muzzukulu wa Kasujja Enkali Ebusujja nze Naalongo njogeredde ku mukolo guno nga neegolodde bwa Ntoogo nga neesibirenga omukazi omukulu nga ntuukiriza obuvunaanyizibwa bwa Ssaabasajja n'enduwa n'ekitiibwa neeyanziza neeyanzeege guno omukono gugwe bulungi guno omukolo mpulidde essanyu lingi era nembiibyamu n'okubiibya ng'omukazi Omuganda bw'abeera era mbiibizza nnyo n'essanyu lingi nga nsanyuse nnyo 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 nnyo. Mukama yeebale kumbeezaawo okutuuka ku guno omukolo awangaale maaso muugi. Nze mutaalu wa Kimani Tala ndi musajja Munyarwanda naye nazaalibwa mu Buganda era neebaza Kabaka wange okubeera nga ndi mu Buganda ng'ate ye Kabaka wange. Lunaku luno mpulira bubi kubanga tuli mu bwavu ate nga tuli mu bugagga olw'okusanyukirwa Kabaka waffe. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Erinnya Zirimala Paul Kabonge musajja wa Kabaka eddira Mamba ku kyalo kuno ndi mutongole kyalo bakiyita Bulega Namisoke. Olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo kubanga nti enteekateeka esookedde eddala ey'omukolo gwa Ssaabasajja ogw'amatikkiro gwa 2026 esobodde okuba nti yategekeddwa ku kyalo kwendi ng'omutongole era tekibangawo bantu bangi nnyo babadde kuno mu mbeera y'Obwakabaka naye nga tebasobola kuteekateekawo mbeera bweti. So nkyenyumirizaamu nnyo mu myaka gino 28 nti kisobodde okubeerawo olwaleero ate nga ku kyalo kwennyini kwe nkola ki kwendi ng'omutongole. So nga Ssaabasajja agenda okulinnya kumutikkira nali sisuubira nti kintu kyendi ndikibeera ng'omutongole ku kyalo. Njozaalizibwa nnyo Ssaabasajja okutuuka ku matikkira aga 28. Sese eriyo ebintu bingi ebikwatagana n'Obwakabaka nga waliwo Ssaabasajja watagenda ku bizinga ebimu. Ekizinga ekyo ekimu bakiyita Bukasa, Ssaabasajja wagendako tasulako waliwo emizege gy'obuwangwa. Olunaku lwandibadde lutambudde bulungi oolyawo nti ngeri gye guwadde omukolo okusookera ddala ng'ate kusoomozebwa kwa kirwadde lwantambudde bulungi okubanga buli muntu abadde mujjumbifu nnyo kyokka ng'omukolo mu mateeka batugamba bw'abantu batono ddala nga tetusobola kubuuka amateeka ga pulezidenti gateekawo ate tukole ebyaffe ng'abantu. So ekyo tuba tulina okugula amateeka okusobola okuba nti tuli bannayuganda bakulu n'okuwangalira mu Bwakabaka ate tugala okusimba emiti kabonero akalaga nti Kabaka baffe gyali era kimu ke kabonero kateekawo okujjukira ng'ekijjukizo okuva edda ne ku bajjajjaffe basimbanga emiti bwegityo naye nga gyali nga gya bijjukizo. Emiti egyo mwalingamu emivule n'emiti emirala balinangako ebintu bingi nnyo bye bajjukirirangako
kati nekijja nga kiwanuuzibwa emiti gisimbirwe. Mu kyokubiri nti mulimu n'okukuuma obutonde. Ebibira ennaku zino ensangi zino bikeereye nnyo n'okusingira ddala mu ssala lya Ssaabasajja ery'Essese bitemeddwa nnyo. Naye emiti egyo bwe gigenda nga gisimbibwa kiba kizzaamu amaanyi n'abadde okukiyigirako nti emiti gya mugaso. Abaana abazaaliddwa eno bwebanga basomesebwa era waliwo abavubuka kati abali ku kaweefube ow'okusomesa abaana obuwangwa n'ennono nga bayita mu butabo n'okubasomesa oba oliawo bakibaagazise kubanga nabo miti mito ate be basomesa bali bato bannaabwe abavubuka babijja mu bantu abakulu ab'ennono ddala abatuufu. Njozaayoza Ssaabasajja baffe okuba nti waali mulamu akyawangaala era awangaalira eddala omuzaayoza nnyo okutuuka ku matikkira gano ag'omulundi ogwa 28 agondegonde ali Maasonyooki. Nze Ndirimala Paul, musajja wa Kabaka omutongole ku kyalo Bulegamuso. Amanya gange nze Muyunga Richard wakazaako eryalo Wakataaka Richard, ndi mutuuze w'e Namisoke, nzaalibwa Kyotera, Gombolola Kabira, tawuni Kakyanga. Ndi muzzukulu w'omugenzi Matovu, Sebuka mu ssiga lya Muyunga, kaso lya Kaffe kali Bwendero. Njozaayoza Ssaabasajja Kabaka, njozaayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku matikkira gano aga 28 nga mulamu bulungi ne Nnaabagereka. Olunaku lubadde lulungi lwa ssanyu nnyo lwakuba ekireeseemu obuzibu ti abantu batusaba batono batugamba batono okutambula nabo era ne tutondera amateeka ga pulezidenti ne tutambula nabo abantu abatono ssebutono. Tekituyisizza bulungi naye olw'embeera y'obulwadde obuliwo bwa COVID-19 tukkiriza ne tugenda n'ekyo amateeka ga pulezidenti ge yalagira. Okulongoosa bulungi bwansi kyava dda ne ku bajjajjaffe ne ku bakitaffe nga babateerawo nga babasalira kwegeraageranya nga ku luguudo ng'olwo okulima bulungi bwansi ne baba n'ebitundu oluusi ffe waka ewaffe twavangayo ng'abazzukulu tugenda ne tulima ebitundu by'abajjajjaffe babasalira. Obubaka bwange obusembayo ayi Ssaabasajja nkuyozaayoza okutuuka ku matikkira ago gano aga 28 ne nkuyozaayoza Mukama akuwangaaze era akwongera obuwangaazi ne Nnaabagereka agerekera Obuganda. Mpozi akasembayo akatalekeka era ku ky'okusimba emiti. Ayi Ssaabasajja emiti gy'eno bagisazo gimalawo Essese yali akutte ebibira ebyali bikutte ebijjudde obulungi byonna byonna kati kyangaala. Naye tukwebaza okututeerawo emimuli egy'emmwanyi terimba era mmwanyi waffe abaana bazenyigiddemu nnyo zirima naffe katuvaako eno n'ogenda n'oteekayo ekikolo ky'emmwanyi n'emiti okugisimba tusobola nti tuzaawo emiti egyo gye basaze. Erinnya Mukasa Peter, zaalibwa omwami George William Musamba, ni muzzukulu wa Safu w'embugaye yeebase Buleka Essese, ni muzzukulu wa Nsiiro Kagimu yeebase Ebuwaya Ebuwooya, ni muzzukulu wa Baganda Bakalu, ni muzzukulu wa Mbidde Kalabya, nva mu nnyumba ya Nsamba Kalabya. Ndi musajja muluganya era ndi musajja musese, ndi mulangira eryasiga erya Luvule olunaku lugenze bulungi. Era enjawulo eriwo lwakuba tuli ku kirwadde kino, enjawulo era abantu era waliwo batonotono, enjawulo era ebadde mbi ku bya kolona singa abantu bangi. Ssaabasajja Kabaka muyozaayoza okutuuka ku matikkira ge guno ag'omulundi 28. Erinnya eryange nze Busulwa Dennis Kayongo Saale, omusajja wa Kabaka atwala eggomolola eno. Ndiwasanyufu nnyo okubategeeza enkola gya Ssaabasajja egy'okuweza emyaka 28 tugikuliza wano mu kitundu kyange eky'eggomola ya Musaale Waluge Namiso twalonda. Obadde buno butukoze bubi nnyo, twaliwadde tusingako wano naye obadde okumenya amateeka tubadde batono naye nga bujjumbiddwa tugenza bulungi butambudde bulungi tukolaganidde wamu bulungi n'abaami bonna abatongole n'ab'emiruka naye tubadde bamukisa n'omumyuka wakweba namba 2 naye tubadde naye kumukolo gutambudde bulungi nga tujjukira emyaka egya 28 n'okusiima ebyo Ssaabasajja Kabaka Mutebi byakoze okuleetezebwa ku ntebe ya jjajjaayo abanamu bonna bakulembera Obuganda. Bingi ebikoleddwa ebiriwo ebirabirako. Ssaabasajja abanyisiza obulwadde bwa mukenenya, obulwadde bwa fistula, Ssaabasajja aweeredde abaana,
CBS zeewo empira gyebikagizeewo bingi tosobola nakubimalayo so tumuyozaayoza era tumwebaza tusaba ne Katonda ayongere okumutuwangaaliza avuddeyo mu bintu bingi ng'atulambika n'okutuluŋŋamya ng'abaami be olaba nga tutambuza mu makuba so nze musanyufu n'abantu b'eggomola yange bonna olaba nga naffe tusobodde kuteekateeka omukolo naffe ntugwetabako nga tujjukira emyaka 28 Ssaabasajja gy'amaze ng'atudde ku ntebe y'abajjajjabalamula Obuganda. Bakama baffe abatwala twasalawo nti buli ggombolola ebeerera enteekateeka eno nga bwe tutomye obulwadde bwa COVID tubadde tetusobola ffenna kugenda nkoni mu lubiri lwa Ssaabasajja olw'obudde bwe batukwatidde so tubadde n'enteekateeka mu buli ggombolola okuba nti naffe tukola omukolo ogwo era ndi musanyufu kubanga tugukoze era guwedde emirembe. Sese enkulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda era waliwo n'okuwanuuza kwe tugamba nti kumpi ffe ababeera Sese ffe Baganda bennyini abalala Bagandaganda so ebyafaayo bya Sese binene kubanga ye n'omuggo gwe bayita ogwaddamula obakwata Kabaka akalamula Obuganda. Emyaka gyetooloddemu naye nga si mingi nnyo kubanga yaliko emyaka nga 5 emabega naye nga twali basanyufu kubanga tukimanyi olw'enteekateeka ze kubanga yasiima busiimi era tusaba oba oli awo ajja kwongera asiime akomewo naye nga twali basanyufu kuwola kubanga yadde n'atusinkana ffenna ng'abantu be abatuuze b'essaza ly'e Sese. Mu kitundu wano we tuli kino ekyalo bakiyita Namisoko mwalo munene nnyo guliko n'abantu bangi era tulina n'ekyalo ekirala kiyitibwa Bulega so guli mu ggombolola eno eya Musaale. Ggombolola ya Musaale erina emiruka 2 n'ebyalo 7 erina omuluka gw'Ejjaana n'omuluka gw'Ebubeke so n'ebyalo ebigyotolodde so twalonze ekyalo kino ng'ekimu okuba nti kigenda mu byafaayo kubanga emikolo mingi egibadde mu ggombolola yange tubadde tetugireeta mu kitundu kino kuno twasazeewo ng'abateesiteesi abantu b'e Namisoko etubakukuliza okujjukira amatikkira ga Ssaabasajja. Waliwo okusoomoza kw'amaanyi nnyo kubanga tuli mu mazzi wakati tuli ku kizinga twetooloddwa amazzi ebirala ebitulinaanye bizinga twetooloddwa bizinga okusoma yes tulinako essomero lyaffe era primary school omwana bw'amalako ekyomusanvu wano tumwongerayo wakyaliwo nnyo okusoomooza kubanga ne ku nkula y'ekitundu kyaffe n'emirimu gye tukola nti abantu basengukasenguka nnyo. Omwana ayinza otandika ekibiina ekisooka n'ekyokubiri muzadde we n'avaawo n'agenda ate ku kizinga ekitaliiko ssomero kiba kitegeeza nti omwana oyo bingi byafiirwa kubanga avaawo no ng'abadde asoma omuzadde n'amukola ku kizinga ekira nga tikuliiko ssomero so aba alina okudda emabega era bingi byalina okumiisinga nga tabigoberera okubimanya obulungi naye nga tufuba tusigaza okulaba nga tubayigiriza ennono zaffe eza Buganda awamu n'ebyobuwangwa baffe ne bakula nga babimanyi naddala okwogera olulimi Oluganda kubanga olulimi lwabwe luyinza buvaako so tubakubiriza okuba nga tunyweza ekyokola olulimi lwaffe Oluganda. Sese tulina ebifo bingi nnyo ebyobulambuzi era obulwadde buno bwatukola bubi kubanga ne Kalangala yennyini yasanyala. Tulina ebyobulambuzi bingi tulina amabanga tulina empukuzi waleetaza okulabako tulina ebintu by'obutonde ebyenjawulo ebitalina mu bitundu birala nnyo era tufuna abalambuzi babadde bajja nnyo kulinga obulwadde tebunnaba kubeerawo naye olwa COVID luno yatusazeeko naye nga tulina ebifo ebyokusifu ebingi ebisaanidde okulabako kubanga byonna byonna biri eno yabituwa. Twakubirizibwa nti ng'ennaku z'omwezi 3 olwokutaano twabalina okusimba emiti mu bifo byonna ebyenjawulo era omukolo ogwo twagutandisa olunaku lwa jjo nga tusimba emiti mu bitundu ebyenjawulo abanga abatongole n'abatuuze mulimu ogwo baagukoze nga tusimba emiti. Twasimba emiti mu kitundu ky'Ebuyange, tusimba emiti mu kyalo ky'Erwazi, tusimba Ekkande, twasimbye ku masomero, twasimbye ku kifo ky'eggombolola, twasimbye ku ddwaliro ate neero tusimbye wano ku kitundu ky'e Namisoko. Tutaddewo emiti egyo ng'ekijjukizo ekyokujjukira amatikkira ga Ssaabasajja ag'omulundi ogwa 28 era tukubiriza abantu abo gye tutadde emiti tugirabirire bulungi kubanga kigenda kuba mu byafaayo era tujja kitaako n'obupande kulaba nga tusobola okujjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Certificate za Buganda ezo nze omwami w'eggombolola nze ngende Mmengo ne nzireeta bwe mala ozireeta nzikwasa abaami ab'emiruka ate ab'emiruka ne bazigabira abatongole so bwe tutyo bwe tuzifuna bwe mba sizijja Mmengo nzijja mu ofiisi ya Kweba etutwala ey'essaza ne nzigabira abaami ne batandika okuziikula era olwantwala omusa guno okwebaza abatuuze abajjumbidde kubanga omwo mwe muba ssente Ssaabasajja zakozesa emirimu gye so n'olwekyo nkubiriza abantu bange okuzijjumbira kubanga tuwuze Ssaabasajja byakola ng'okuweerera abaana okuzimba amasomero omwo mwe muva ssente ezikola ebyo era abantu bange bazijjumbira wadde nga waliwo kikyabulamu ne at least bagezaako. Waliwo ekyennyanja kye baŋŋambye eno nti kiri bwabo abategeera ennyo ennyanja
Kyennyanja ki? Manyi tulina ebika by'ebyennyanja bingi naye manyi kye boogerako eyinza kuba mamba. Kubanga emmamba ennono gye tulina wano kizinga kino Bubeke titeyambuka. Ababa bagivubye nga bagisse balina kugirira ku mwalo eri tekkirizibwa kugenda eno waggulu. So kyekigifuula ekyenjawulo eriwo abo bokka kubanga yo bw'ogita mu katimba n'ogoba ku mwalo awo we mufumbira ne mugiriira awo tokkirizibwa kujja wadde kisobola kujambusa waggulu eri. So mulina kugiriira awo neggwera awo erina emizizo gyagyo lwaki teyambuka waggulu mu bantu. Olunaku nga luno lwotegeeza ebintu bingi. Ekisooka wano waliwo abadde batakimanyi tusobola okukikola. Luba lwa byafaayo lubaako n'ebijjukizo ebyalwo era tubadde n'abataka ne batubuulira bulungi nnyo obuvuna obuddo Bubeke yajja atya okubeerawo abaguzi batandika batya okujja. So tufunirako ebintu ebyenjawulo bye tubadde tutamanyi nga tubijjamu abo abataka abaakuna abaluddewo nga batulombojjera ekizinga kino kyatandika kitya okubeerako abantu. Obubaka obusembayo njagala kuyozaayozayiza kubafisa abasajja n'okwebaza Mukama amuwangaaliza okutuuka wano era nsaba Mukama amwongere obuwangazi. Nsaba abantu bange tusigale nga tuli bawuliza eri Ssaabasajja tugonzere Obuganda aye tuveeyo mu kuwagira mu nteekateeka zonna ezibeera zizikasa ziba nga zakuwagira Bakabaka ba Buganda. Njagala Mukama awangaze ayi Ssaabasajja era Ssaabasajja Kabaka ondabiranga ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amanya gange Sseruganya Bulungi omusajja musesi nzaalibwa ku kizinga kino kyenyini Bubeke. Kirala ate era nze ssentebe w'ekyalo kino era nga nkikulembedde okumala akaseera kawerako. Nenyumiriza nnyo era njagadde nnyo okulaba nga ekitundu kyange kino ate kyalondeddwa okukolerwamu emikolo egy'omukolo guno ogwa Ssaabasajja Kabaka okweza emyaka 28 nga ali ku ntebe alamulira Obuganda. Taata wange Mutama Mwanga Fred ayebase ensangi Wakiso. Ndi muzzukulu wa Kanani Musoko Sseruganya naye nga yebase Wakiso. Ndi muzzukulu wa Ntayiro bwentyo ndi muzzukulu wa Sibule kizinga Serinnya bwentyo ndi muzzukulu wa Gabunga era neddira Mamba. Sirya Mamba wabula amazinywa. Olunaku luno lubadde lulungi nnyo era tulabika nga tuuse ku nkomero yaalwo. Kuba tewabadde ntalo bantu bali mu kujaganya be twadde tusuubira okuba nabo bokka ate si basobodde okulabika. Tulina abalala nga tugezaako bbaga beeyongera olw'embeera y'amateeka gali mu ggwanga naye ate nga bagezaako kujja buzzi. Kiraga nti omukolo gubadde munyuvu nnyo. Enjawulo ndowooza kusinga kizze olw'embeera y'obulwadde obwagibwa mu ggwanga lino. Kibadde nga tekiyinza tusobozesa kuba tebateekedde buddu ffenna twemire buli ewawo twanyagadde tulina okugenda wali emikolo emikulu naye ate era wadde tutegekedde wano era kunawo kutunyumidde osanga ebyo twandifunye kusanyuka bulungi. Nandise kuliko ebyobulambuzi bingi kuliko amabanga ag'enjawulo mulimu empuku ez'ebyobuwangwa waliwo gyosanga bateekayo emyeso ogyosanga bakumayo ebyoto enkula y'ekizinga ennyininyini ekwewunyisa ekizibu nti bandibadde balambula nnyo ekizinga kino naye abantu bakalubidde entambula y'amazzi banyi amazzi bagatya okusa naye nga ebyobulambuzi bingi nnyo. Tugondedde nnyo amateeka SOPs basawo nga byabitulagira oba okumanya tubiseemu bulungi. Tetufunye ffe keesi n'emu wano ey'omulwadde yatunagi so ate nga tulabika nti katusenga kulabika nti abafundikira ekirwadde kino naye kubadde goberera amateeka nga bulize. Abaana bano tubasomesa mpolampola ewe tulwabaawo naddala ng'emikolo egy'obuwangwa nga gino n'ab'ebikalo batuula bamu waliyo nga embuuto nebagendayo newabeerayo okumaganyaganya n'okutendekebwa mu ngeri etali emu nga bulijjo baga nti ennyonyi ento yigira ku nkulu okubuuka nabo ne basomerawo ku mpolampola ebiseera bwe byetoloola kakkana n'osanga ate mukugu mukyo. Nyongera okukubiriza abantu b'ekitundu kino obutasuulirira amateeka okugobera amateeka ga korona si kulwanga ate ku nkomerero tugwa mu katyabaga era nkubiriza ne Ssaabasajja okwongera okutusakira ebiyinza okukulaakulanya n'okutwala mu maaso ng'Obuganda kuba ku mulundi guno tuwulidde bingi nga Ssaabasajja abiwumyemu omutwe ate era n'ebituuka obuwanguzi obw'omulembe. Nze Sseruganya beno nga nze ssentebe w'ekyalo kino kya Namisoke ng'omulayo Bubeke disitulikiti eya Kalangala.
Amannya nze Nakyanzi Christine. Nzaalibwa Kakumiro, omukyala omulungi gwe bayita Robina Nabbanja gy'abeera. Era mu bbaala mwe tudigidira ennaku enkulu. Ndi Namisoke mu Kalangala district. Najjako lange erimu ya kubalabala. Bbaala yange bagiyita Nakyanzi Christine Bar. Tunda mwenge kalejjula ne supa. Amatikira ga Kabaka gamusizza bulungi kubanga ngizeemu bingi nti n'ebunyolo busobola okubeera nti kijja okuba obajja ekibi. Nyumirwa bulungi nnyo okusinga bano abaana b'ebungi abayimbanga edda. Kyekirwadde kinene ekitawanya COVID-19 COVID. Ekyo kituyisa bubi nnyo okukola tekukyali. Kafiyu yafuuka kafiyu. Kale tubeera mu mbeera eyo. Kabaka Mutebi Wangaala. Amannya nze Asiro Silivia nga ndi mutuuze w'e mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Essese. Njozayoza Ssaabasajja okutuuka ku matikkira ag'omulundi ogwa-28 yogayoga beene. Olunaku terubadde lubi, lubadde lulungi, akasana katini, akawewo, empewo ku mazzi tekuli, kwegamba lubadde kkulu, masanyu meereere. Tuwulidde nti kati okubeereta amatikkira tugajagulize Namisoke ffe ng'ab'e mu ssaza Ggombolola y'e Bubeke. Ndabidde ddala nga tuli wamu ne beene era mpuliridde ddala ng'ali enkoni. Lunzijukiriza ddala olwo olwa-93 lwe ssaalabako kuba nali muto nnyo. Kati ndabira ddala nga lwe ndabye olwaleero. Njiza obumu obuli wakati wa Buganda n'amawanga amalala kuba kati nga nze ndi mukyala Muteeso naye era njaganyizza ate tebambodde ku matikkira ga beene. Bulungi bwansi Ssaabasajja abaatukubiriza kuba bayonjo. Kukuuma butonde bwansi. Baba yesunga okusanga bwe bumu obuli mu batuuze b'e Namisoke biri bye bagambanga mbu abavubi kino nakiri bambi tweyisa bulungi tebatutya. Abakyala abasinga tusuubula Mukene, batunda amawoteeri, twali tukalirira ne babitujjako kati beesi yonna Mukene. Amannya Asiro Silivia nga ndi mukyala Muteeso okuva e Tororo. Njozayoza Ssaabasajja Magulu Nnyondo okutuuka ku matikkira ag'A28 yogayoga nnyo. Saga no ndeka nkulise Ssaabasajja Kabaka. Nze ndi ku TV. Twale eri naawe Ssaabasajja. Kunde. Omwana omutani mama. Ssaabasajja agunde. Kuno mwenge Muganda. Ndi kugundi kuno mwenge Muganda. Ndi kwa TV. Gwa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja agunde ayi mosomoji. Bulungi nnyo era budde wange ne bambaka Renzoli nenywako nezina amazina amagana engoma bulungi nnyo nensanyukira amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Kubanga ate ngeri Museveni gye yatutaddemu akatini awo. Asanyuse nnyo amazaalibwa ga gajja ng'atutaddemu. Musajja oyo atunyigiriza nembi atunyigiriza wabula ataddemu akatono ennyo naye anafuta nnyo okitegeera awo simanyi abalina zi bizinesi kale sibula baayi ate oŋambye ensiibule baayi. Amannya Lembe Jeffrey nga ndi Mululu, nzaalibwa Kyankwanzi district ku kyalo kya Kyampagi. Nsanyuse nnyo ku lunaku nga luno era nsanyukidde ddala. Sina bingi byakwongerako, ndi musanyufu kyokka. Amannya gange nze Magembe Gerald, ni musajja Buganda. Taata wange ye Mukwaya Joseph, nva Bugerere. Jjajja wange ye Kayiraga Bugeeri. Ndi musajja Buganda wau. Ndi musanyufu olw'amazaalibwa ga Kabaka. So nzinidde mu Basoga naye ate nga n'Amaganda nga manyi nkoze ebintu bingi. Ndi musanyufu nnyo. Naye ate ndi munyiivu ku lwa Pulezidenti Kaguta Museveni tusiba ebbanga ddene. Yatusibira ddala n'atusiba ne tulwala ne tuluma obwavu ne tufa enjala, abantu baffe ne bafa, buli omu yafa. Tetukyalina gwe tusobola kutuukirira, abakadde baffe baafa. Naye ndi musanyufu ayi Kabaka agunde maaso moji ne n'Abagereka agerekerewo Buganda. Kuba ndi musajja Buganda, ndi muzzukulu wa Kayira omutaka Gajula okuva e Ssingo. Byebyo yogayoga ayi Sajja Kabaka n'Abagereka agerekerewo Buganda.
Nze Tibasiima Teziranta okuva Kamuli district Eigombo Olambulamuti omuluka Bugonda ekyalo Kiswa nzaalibwa omusaada gwebera Sylvester Sajjabbi ekiswa ebisoga ndina isano lingi zeno okubanga ndi eno mu Bubeke oba mu Kalangala nimba nga nsobola okwogera ku nimu era nimusobola okunsembeza ye muli nze ndi mukazi musoga mama wange bamweta Jeni Teziranta nze omukazi omusoga aye bana olwaleero mpulira isano kuba twena abakazi abebusoga Kamuli tusoboire okusembezebwa twaba ku makina twabibya twanenya twasanuka twakuba n'emizira ati muwulira abakazi abasoga neyanziza ino olw'amatiikira agamukama waife atukuumire mu Buganda kuba ife ye twava ewakyabazinga tuli mu Buganda buti baba ni mama ne abaana bange n'abaidukulu mbendeze emirembe ni Museveni atukyusizeemu entambula ebaire y'abantu 7 tufuuka abantu 10 mweraba musiibe bulungi musule bulungi. Amanya gange nze Namugerwa Ayingi nzaalibwa Mpambire tatange Ssentongo Richard ne musanyufu nnyo ku matikira ga Kabaka.